kati nsomere ekyawandiikibwa kankisomere eddala kino Zabbuli 10 baleme okugamba tibyabadde byange wawano wentuukidde eddala. Bayibuli egambye mu Zabbuli 10:19 olunyiriri olw'omwenda omuvubuka anaakolanga atya ekkubo lye. Omuvubuka, omuwala omuvubuka, omulenzi omuvubuka. Obuvubuka buva ku myaka katugambe 18 okutuuka ku 45. Kakati onookolanga otya ekkubo lyo? Agambye wano wansi nga yeegendereza ng'ekigambo kyo bwe kiri. Kigambo kyani? Kigambo kya Katonda. Weegendereza ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri. Oli mukozi wa kigambo oba oli muwulizi buwulizi. Owulira, bw'owulira okola, bw'owulira okkakkana, bw'owulira ogonda. Tukole tutya? Agambye wano omusumba omulungi nti omuvubuka anaakolanga atya ekkubo lye. Ekkubo kubo ki? Ekkubo eby'obutuukirivu n'obutukuvu Katonda by'ayagala. Tweyongereyo wano Bagalatiya 5:22. Ogamba batya maama? Bagalatiya 5:22 eyogera ku bibala eby'omwoyo. Olina ebibala eby'omwoyo? Oli mu kkanisa ya Kristo, olimu ebibala eby'omwoyo? Olina Kristo ky'alyako? Olunyiriri luli Kristo bwe yali atambula n'asisinkana omuti, naye ng'omuti guliko amakoola mangi nga gusakaatidde naye nga tekuli kibala. Oli mu kkanisa, oli mu ggwanga, oli mu nsi global, naye osakaatidde tolina kibala. Katonda kyakulyako. Katonda alya bibala ebiva mu ffe. Ne bw'oyambala kale eno eya orange abasinga obungi gye bambala ne bagamba tubaza ebibala, oyambadde bwambazi, naye omuntu ow'omunda talina bibala. Katulusome badde senaluma. Agamba olwa22 tana lwa Galatiya 22 naye ebibala eby'omwoyo kwe kwagala. Oyina okwagala Katonda kwagala. Nja kujuliza mu Yokaana 3:16 bw'atyo bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana tulokolebwe. Olwaki Katonda yatwagala? Yasiga ensigo. Nsigo ki ey'ekibala gy'olina gy'osiga Katonda agiryeko? Katonda omwagala kyenkana ki? Nyinza okugamba ku mumwa gwange nti njagala naye nga toyagala. Kanjulizeeko Bakolinso kankijulize. Agamba ne bw'oba ng'oyogera ennimi z'abamalayika, ne bw'oba ng'osigula ensozi, ne bw'oba ng'oyogera obunnabbi, naye nga tulina kwagala, obeera kitaasa ekivugo. Amiina. Kati awo wennyini wejagalira owere ku baana ababuwala amagezi n'ab'obulenzi naddala abali mu luwummula, abano abawummudde abamaze secondary UCC S4 then n'abano abaana abamaze P7 obaweeko ku bubaka wamula n'abazadde tubasiibule maama. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi obubaka bwe mbawa muwulire abakulu ababatwala, muwulire abazadde, muwulire Katonda. Katonda agamba ki? Agamba kukyuka.
bw'onookyuka ebirungi biva gyali. Ennyambala ekyuke. Bw'onooyambala obumpi bukutwala mu ggeyeeri, bukutwala mu muliro. Bayibuli egamba nti omuti omulungi bagulabira ku bibala ebirungi, n'omuti omubi bagulabira ku bibala ebibi. Bibala ki byobala? Ensi byerina okulabirako. Ekyakulabirako eri ffenna eri bonna abaganda baffe ne bato baffe, kubanga ffe kati abaliwo generation eno, the youth, bwe tweyisa nga bisolo. Ebisolo bye bitambala, kati naffe twagala bifaanana. Tuyige okwawula ebyomuwendo ku bitali bya muwendo. Mugenda kungamba kati nahiya oyagala twambala egomesi nga gwe nedda, temwambala gomesi nga nze, kuleka nga waliwo ensonga. Nze mbadde nina ensonga eginyambazza, naye nga engoye ezisukka amaviivi tusobola ozireka ne tuzirekera bezituuka. Mu mutima mulungi si mubi, naye nga bwe kiba nti okwogera ffe gwaffe naye okuteeka mu nkola ate ne gusigala nga gwammwe. Yesu Kristo lyekkubo n'amazima n'obulamu, munyenyeka yakuzuukusa eriye yake, era ye bwe bulamu kwe kuzuukira. Mbaagala nnyo nammwe abatanjagala. WhatsApp number gy'olaba yakubayambako mmwe abalina ensonga enzito ennene. Ttiimu gye nnina eyo gye twamaze okusetinga enywevu bwetyo, maama ono kwali okuyimira wamu nammwe okubasabira, osobola okubakakasa bwe mba nga ninawe ngenza obubi. Tuli wamu mu ttiimu eyo. Kyayogedde ge mazima. Tusaba ensonga ennene enzito. Oyina ensonga gwe gy'owira nti kuulwo yakuzitowako, tofaayo ku myaka gy'omaze nakyo, naye ng'ekigenda okuba ekisinga okuba ekirungi, kkiriza Yesu Kristo abeerewo obulokozi bwo, naawe ogenda kulaba omukono gwe. Twegayirira ku lwammwe ne ku lwaffe ne ku lw'abalala mu nsi yonna. Bw'osaba ng'olina ekizibu, sabirayo n'omulala, kubanga ekintu ky'oyitamu kyennyini waliyo n'omulala era akiyitamu. Twagalane, batukubiriza maama okwagalana, olina okuba n'okwagala. Naye tekitegeeza nti genda bibake n'abasajja kubanga bagambye yagale, si kye kyategeeza. Mukama waffe Yesu Kristo yatukubiriza okwagalana. Si bwe kiri maama? Bw'obadde otegeeza oba? Kyembadde ntegeeza. Abazadde obuyinza gavumenti bwe yabajjako mu busikayo mu bweddize, abaana bammwe mubeerabirire, temubakwasa gavumenti kubanga nayo kati wadde yabutwala nayo tekyabasobola. Kati abaana tebakyaliko abafuga, beefuga. Kakati ate nammwe abaana ne gavumenti tebafuga nabo tebasobola, bagyemulukuka dda. Mufo ky'okugulamu essimu ez'ebbeeyi okumalirako obudde bingi ebiseera okulaba ebitagasa, mugulemu Bible, musome ebyawandiikibwa, bigenda bayamba nnyo okusinga smartphones okubanga mulabirako ebyobuseegu. Okuyiga si kibi naddala ng'okopya ku mulirwano, naye si byonna by'oyigayo nti olina naawe okubitwala obikozesa. Si kyekyo naawe? Kyekyo. Olinako osembyayo akatalebeka? Kyensembyayo nga ekkanisa ya Kristo, twagale nnyo Kristo n'omutima gwonna, tubale ebibala bya Katonda. Tetubala bibala byakulya miyembe, naye ebibala bya Katonda, ebibala by'omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu asobole okutuula mu bulamu. Twala okagenda mu ggulu si kusagala mu nsi, eby'oku nsi tebikwemazangamu. Tota munno olwa bintu, tokyawa muganda wo olwa bintu, tokola bya butuukirivu lwa bintu. Ku nsi kwennyini kwe tubyagalira otusanyusa ate era mwattu kwe tubireka. Laba nno omuntu gwali toyagala bw'abitwala nga gw'omaze okufa, tokyayinza kwesalirawo. Ebintu by'ensi bireme tusubya ggulu, tubirekere ku nsi. Olwo nno tulina obulamu obutaggwaawo. Twala okagenda mu ggulu, mbajjukiza si kusigala ku ki? Ku nsi. Badde balungi okuva gye twatandikidde. Mbaagala mwenna nga Yesu Kristo bwe yatwagala, nammwe abatanjagala nze mbaagala. Temulina kyakikolera. Yaka okuva mu Glory Church International. Tubaddewo n'omukyala Mirembe Muwanguzi Jennifer. Onsanyusizza. Naye bale kujja. N'olulala onadda? Nja kudda. Amiina. Bwe buweereza bwange. Amiina. Yesu yatemye ekkubo. Amiina. Atuyisa mu kkubo ery'ekyama. Amiina. Mukama waffe Yesu abatwagalire.